Sabanga Mukama n'akuyisako mu mbeera esoomoza ejja kulaga emitima gy'abantu. Osabanga Mukama n'akwazikako mu kaseera ak'okusoomoozebwa naye ng'asobola okukakugyamu. Onaagenda okukavvuunuka, onaagenda okukavaamu ng'osobodde okumanya ani munno n'ani abadde munno olw'ekyo ky'oli. Abantu bangi tubyogera nti abantu be tuwangala nabo, abantu be tuseka nabo, tetuseka nabo kubanga balina enseko zaffe nnyingi. Tuseka nabo era batusekera kubanga balina enseko z'ebyo bye tulina bye beetaaga. Guyinza okubeera omulimo, buyinza okubeera obuyambi oba obugabirizi bwonna. Ng'oli ekimuwa essanyu gy'oli, ekimufuula mukwano gwo si lwakuba nti mukwano gwo munda, nedda, naye olw'ebyo by'olina byakwetaagako nga kirina okumuwa essanyu. Emirundi mingi gwe tunuulira abantu bangi abakusekera, tunuulira abantu bangi abagamba nti nze w'oligwa wendigwa oba wendigwa w'oligwa. Mukama akuggyeko ku mutendera ogwo gw'oliko, akuggyeko mu status gy'olimu, ogenda kulaba abantu abasinga obungi abakubiranga essimu 10 olunaku nga tebakyakuba kubanga tebakyalina kye bakwagaza. Abantu nkwenge zisekerayengeza. Kitegeeza ki? Abantu mwaka guno 2023 buvunaanyizibwa bwe okusalawo butya bw'ogenda okubutambuza. Era tokoma okubuuza abantu nti nkole ntya, kubanga n'oyo gw'obuuza bw'oba okola ebikusumbuwa n'ebyo ebimusumbuwa. Ekyenjawulo ekiriwo mutendera gwe bikusumbuyiramu n'ebyo bimusumbuyiramu. Mukama yatukolera ekintu kimu, buli muntu amuwa ebisoomooza okusinziira ku maanyi ge. Baali basima oluzzi ewaka eyo nga luli mu fuuti 15 zino enzizi. Omwana yali asima n'asirinzituka omuguwa gwe yali atambulirako ne gukutuka ng'ali mu makkati, n'akka paka wansi mazzi kubanga baali bamaze okugalaba. Ngenda okufuna amawulire nga bamuddusizza mu ddwaliro. Waliwo yalenga nti ng'olabye n'ebizibu, namugamba si bizibu. Buli muntu ofuna ekizibu oli kyalaba